Ku ssaawa endezo olw'eggulu ab'okwerinda omubadde ba LD ne Poliisi babadde butoola n'abavubuka babadde basazeewo okukolera ku Arua Park mu Kampala. Ekigendera kibadde kyakubajja mu kifo kino. Poliisi egamba nti mu kiseera kino ekyokulirawo emirimu kyawerebwa. Poliisi ewaliziddwa n'okukozesa ttiyagaasi okugobaganya abavubuka bano nga n'abasinga batika bintu ku mmotoka. Waliwo n'abakubiddwamu emiggo. Poliisi n'aba LD bamaze okubagobaganya beeyongeddeyo nga balabuna ekibuga okulaba nga abavubuka bano tebabaako webabagamira. Wabula mu kusooka twayogeddeko nabo baagambye nti ekibakozesa kino butaba na kyakulya waka. No, they said that people are gathering many there in Arua Park. So that's why they are chasing people. So people come for survival, and instead of telling people slowly, they are gassing people, bullet, even you can see they reach here, nobody everywhere, they are there. Whereby it needs government also to come and help us. And we don't work now, and they don't pay us money. What did the government expect us to do? And which help can the government give us? And these policemen, they are beating people on the way, which is not fine. Kitunyiga nnyo okulaba omukulembeze w'eggwanga n'agamba abantu bagende waka beebake naye nga landlord waka atubanja era nga bwe tujja wano okunoonya 10 ttiyagaasi zino zitukuba mu mutwe abaana baffe bali wano bayiiya 10 mu Arua Park balukubwa ttiyagaasi. Yo poliisi etegeezezza nti bano bagimedde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Arua Park leero twafunye amawulire anti Arua Park bakyusizza ate ne bajemerera ekiragiro kya president anti batandise okukola nga bulijjo emirimu gyabwe ate nga abantu bangi ng'obulwadde buyinza okusaasanya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agamba naye ekyokukung'aanira wamu nga tewali buyonjo bumala kikontana n'amateeka g'ebyobulamu. Tewali wadde ekifo kyoyinza okulaba nti bataddewo kye banaabisa mu ngalo, sanitizers tewali, oba oyingira muyingira buyingizi oba mutambula mukoleraawo nga tewali the 4 meter distance gye bagambye